nogenda n'ofuna amazima n'onoonya soosi n'obeera ng'olina ekikukugira weekoleko disclaimer by finding mazima. Kati abantu ababika omuntu n'avaayo era nga n'oyo yeeyita blogger, oyo si blogger, activist. Ye time twawulemu buli awulira nti mwogezi talina buzibu na tteeka lino, naye abadde yeerimbika mu boogezi yalina obuki kuba kyangu okucreating emboozi, but to get facts kyekizibu. Ne kati nga nze president nina sources, nina amaaso mu buli mutimbagano, abantu bampereza information nenjikiralifyinga nenjiwa, naye oluusi wotaba amateeka tugazanyiramu n'osanga byoyogera ng'oyagala kunyumisa ogattamu ki supu. Oluusi ogattamu supu nekukuleetera ki nga wewabiraba ku Mulangira Ssuuna kugattamu ki supu. So twewale ogattamu supu, tugezeko bba ne facts, zino checks and balance. Naye muso etteeka lyabo nnyo abali mu sitting ki office kine kati mwabeerera enfuufu ku mizigo gyammwe nga weyeroze eno nazze eno azifi emizigo kwe muli gyammwe si gwammwe mwe mujja kwevuma kuba tewali ku mwenna alina amyanyi geetwala muki mu kooti. But tulina okufunako emikugiro olw'okuba abantu freedoms zino baziyisaawo ne bavoola abantu baffe ng'abafuzi b'ennono, abakulembeze b'amadiini, abakulembeze abantu abakulu mu society, ebigambo ebitawulikika mu maki mu matu, mwana n'alengeza omuntu ate abalala ne bakuba nnyo ki engalo. So tetusobola kulivinga bwe tuti. Ne bodaboda zajja bazivuga n'obuveera, eno amatama gazimbye, mu saati temuli, but today ziri structured era nga ziriko emitendera emiki emirungi. Nje sitayimu nkubiriza abantu bonna, nali mbagamba mwewandiise mu blog association nga tebawulira, ojja kulasa n'abakwate bakubuuza oyogedde egaani nti oli journalist, tuli mu journalist association, oli blogger, tuli mu blog association. Weewandiise ojje tukubeere nga tukumanyi, naayidi twaziteekawo naye bantu bangi nnyo bw'oteekawo emitendera bagitwala kukuzanyisa. Etteeka lizitowa okusinga ensawo y'amayinja. Kati etteeka weeriri gwali mu kuliyombesa, olwedde oli mu kuteeka lyoyombesa, si Muhammad Nsereko, si Museveni, yo signature yakoze eki. Kati oba oyombayomba okuba kuyita kuyombera mu kkubo nga bakuseeredde muki abo bonna beemupya bagamba tebalyagala biki babaddewa mu parliament yalikkiriza liri kiri kyekifo mwe babagira amaki amateeka. Tulina okukkiriziganya n'amateeka agabagabagiddwa mu nsi yaffe ne tugateekako emitendera. Naye oba olina milioni 16 nga ffe abalina balooya abalungi, omuvuma n'omuwa milioni 16 nga oddangamu nomanyiira okitegeera nga kikunyumira. Gwe nga president wa blogger mulimu gw'okulembera bataweza ssente ezo kyokka nga tebali willing kukakkanya mu bigambo bye bakozesa. Teri ssente zaali zibuze gwe batwala mu kkomera nga mpaawo ataliko abeepaakiiza. Oli ne wagga atalina baabwe omugamba nti beera awo ti basi yeruzire ejja ku mukaaga ojja laba baganda be. Kati goba toziina okwogera kwesonyiwe, okitegedde? Otherwise ojja kugenda kumpaawo atalika abeteeka tebirimanyi eyo mbu simanyi nayogedde naye siina ssente nayogedde simanyi munnange ebyo jja byogera otuusa eri. Naye oba olina milioni 16 tukimanyi mu nsi yonna amateeka gabanga kobwebu yaki ya nabbubi. Kobwebu ya nabbubi ekwata nsobera ebiyenje biyitamu awamu ebiyenje tujja yitawo bakwate ensowera. Gwe nga gwe president olinayo kyonna kyonna kyotegesa okubuulira oba okusomesa bali b'okulembera ku tteeka lino? Era mbakulembera kubanga blogger bangi tewaliwo ne wetukola office tosobola bamalayo, baba mu buli every corner. Nina kukozesa mitimbagano gyange n'egyaba blog association ne mbayita mwenna, buli muntu ali mindinge munne, each one teach one. Buli wogenda okwogera weekoleko disclaimer. Totula mu video ng'oli yeekozeeko disclaimer gwe n'otula buki butuuzi. Kyovala abantu bonna abankolako interview nabagambye henceforth za ssente ntereke ezinaawoza. Yes, za ssente interview zange nsobola otereka ezinaawoza kuba ndi mwogezi, siyinza mmanya kyonontwalira mu kkooti. Therefore nga we beekolako disclaimer ba YouTuber bakimanye nti nange nina okwekolako disclaimer. Nammwe aboogezi ye time mweteekeko value. Etteeka liyamba kweteekako ki value. Kati oba badde oyogerera bwerere yogerera ssente
such that wofuna emitawaana oyina sente ku account kati ffe milioni 16 zitutawanyanga otunyiziza onyize mukama wangu ona amisirwa milioni 16 tukuwaasa tumunya ne tukusabula